njagala otegeeza bannamukono wamu otwalidde eggwanga lyonna tekyamazima NUP mukono municipality ffe tuli ready era tuli bagumu nti ebifo byonna 7 tuyinza obyettisa mukono okulonda kwa MCs wamu n'obukiiko bw'abakyala kuba twetegese NUP eri ku ground abantu ebyeby'enyalem bye babakozi byonna bino trade order biki babiraba so ffe kyetwagala otegeeza eggwanga teri kifo kyetusuubira gamba nti adaayitawo an opposite ow'enyalem wano mu kibuga era ebifo ebitalimu bantu bakandidate tulagidde election officer ku level y'emiruka bagende banoonye bakandidate tulabe nga buli wamu tusimbawo omuntu ate tubawanguzise nze kyensaba ba stakeholders omuli ba chairperson ba mobilization ba councillors abalondebwa ba stakeholders bonna ab'ekibiina tulabe nga tukampeinyingira abantu bano twagala buwanguzi bina kya NUP leero kisunsudde abantu abo bagenda okulaba nga bakikwatira fulaga ku kifo kya bwasente w'ebyalo mu kibuga ky'emukono era nga bano abantu banyubeeye ku kitebe kino ekisangibwa Kavule mu kibuga ky'emukono wakati okulaba nga bayitamu okukwatira NUP fulaga mu kalulu ke tugendamu okw'abasentebe era mu betwogeddeko nabo bagamba beesunga bwesunze okulaba nga bawangula effuno bya ssentebe. Ensonga lwaki nzize okwesimbawo njagala nnyo okulaba obutangaavu okubeera ku balongo kwataganya wakati w'ekyalo ne ku muluka okugenda tufuna sente zaffe 25% zidda ekyalo sente ezo mbanga mutugenda batuze n'ekyalo basobola okuziteeseza nga zigattako ettaffaali ekyalo ekyokubiri osuubira nti bana bantumu obukulembeze namukadde kaadi nenkwalaka okulembeze olwo yagadde nnyo programu za gavumenti nga ziyamba ekyalo zibe nga zisokera waffe ekyokusaba ekyabaana batasoma ku kyalo omukulembeze waffe n'omugambako baita bafaako nga libatewozidde nenyumako kiseke n'obumenyi bw'amateeka obuli mu kyalo n'obumenyi bw'amateeka obadde bukudde jeero mu kyalo kyaffe suubira bwe nabeera ssentebe suubira otulinnyako nga nkolaganye bulungi nnyo ne banneiba n'abakulembeze erinnya Lawrence Mayanja ndi walana ate nga ndi mutuuze ekyungu gyempangaalidde okumala ebbanga nesowoddeyo ku tiketi ya National Unity Platform ate nga mukimanyi bulungi nti omukulembeze waffe era president betukkiririzaamu ye Right Honorable His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kati atali mu ggwanga olw'embeera y'ebyobufuzi etali ntebengefu mu Uganda. Nze ng'omuntu nno nesowoddeyo okwesimbawo obukulembeze bw'ekyalo olw'ensonga nti ndaba ebintu bingi byetaaga okukyusibwa. Kyungu eyo gyensula akadde kano tulina omukisa nti ffe tusuza Speaker of Parliament the Right Honorable Jacob Maxons Oboth. So tulabanga enkulaakulana ejja kubanga mukono mulina okitegeera nti kati eri part of the Greater Kampala Metropolitan Area. So tulabanga kyekiseera tusobole okubeera nga tukozesa omukisa ogwo okusakira abantu baffe mu mbeera ki. Kyungu tuyinza okiyita nti nno ye Mekka wa mukono olw'ensonga Kyungu woyita ogenda ekatikola eri Kasasiro, Kyungu woyita ogenda mu masomero ag'amaanyi nga ga Namilyango College. Kyungu kitundu ekirina buli kya bugagga kyonna. Netulaba nti abakulembeze ababaddeko tebakozesezza mukisa ogwo okubeera nti bakulaakulanya ekitundu. Kyungu mukyafu nnyo. Ebbanga lyembadde nga nvuddeyo tugezezaako okukola ku bulungi bwansi. Kyungu tulina companies ng'eya Bute eya Vego, tulina amasomero ag'amaanyi nga Agape Senior Secondary School, tulina amasomero ag'enjawulo. Niwekanga nti nno tulina abaana abatasoma wadde tulina amasomero ago, tulina abantu abatalina mirimu wadde tulina kampani ezo. Nga chairperson njagala okutwala omukisa guno okusakira abantu bange, abaana abatalina school fees n'abazadde abateesobola twogere n'abo amasomero abana abawe bursaries. Tulina tiimu yaffe y'omupiira bagita Golden Impact, tiimu eyo y'amaanyi. Tusobola okufuna abaana abo ne tubasakira ne basobola okugenda mu teams eziri professional. Bakulembeddemu okusunsula abantu bagenda okukwatira NUP
fulaga mu kibuga ky'e Mukono bagamba omulimu bakoze mulungi nnyo era bagenda kuwa abantu b'e Mukono abagira ekibiina kino ekya NUP bakandidates abatuufu abo bagenda okulaba nga bafunira ekibiina kino obuwanguzi. N'omukulu ani?